Haleluya, haleluya, haleluya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mbalamusizaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya. Neebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu, neebaza Mukama abukeesezza, neebaza Mukama atuyisiza mu kiro ne tuba nga n'olwaleero tusobola okwogera erinnya lye nti Yesu ye Mukama. Mbalamusizaako nate omulundi omulala mwenna abawuliriza morning breakfast yonna gye basanga ku bugazi bw'ensi eno. Neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu. Mweyongere okwagala Katonda, mweyongere okunoonya Mukama. Gwali eyo awuliriza morning breakfast, yongera okunoonya Katonda nga bw'otamunoonyangako. Era nga Bayibuli bw'egamba nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Funa obudde bwo obumala asoma ku Bayibuli yo. Ojja nga nze wendi siina Bayibuli. Njogera n'abakyala n'abaami bangi muli eyo nga temulina Bayibuli. Naye mu ssimu yeyo gy'olina eya smartphone, eyo ennene obulungi ennungi eyo gye wagula ssente ze nnyingi, oyinamu apps mpitirivu n'ezimu tezigasa. Actually zikuleetera bikolimo, zikuleetera kwongera kusibibwa, kunywera mu busibe. Jjamu oyiwe byonna ebitakugasa, teekamu Bayibuli, funangako obudde osome ku Bayibuli, owulye Katonda bw'ayogera gy'oli. Ogenda kulaba ng'obulamu bwo tebusigala nga bw'oli. Okiwulidde? Nkugambye obulamu bwo tebugenda kusigala nga bw'oli singa onotandika okunoonya ekigambo kya Katonda for daily basis. Oyina apps n'ezakatuuka kati ze bayita features empya, zonna ozirina naye tezirina kyezikwongerako wabula tezirina kyezikuggyako. Kankikuddemu omulundi gumu nti buli lw'olaba olikola ekintu mu bulamu buno obw'ensi nga tebulina kyekikwongerako ekyo ky'okola, oba olya kirye, oba onywa kinywe, oba okola kikole, nga tekirina kyekikwongerako, automatically kiba kirina kyekikuggyako. Kati ku ssimu y'okwo kuliko apps ezitalina kyezikugasa. Nkwegayiridde zijjeeko odawunloadinge ku app, odawunloadinge ku Bible. Todawunloadinga yeemu, dawunloadinga ez'enjawulo ezirina difference versions. Otunuleko comparing eno n'eno olabe ekigambo kya Katonda kyogera ki gy'oli ku bulamu bwo. Ogenda kukyusa obulamu, bugenda kukyukira ddala bw'oneesiba ku Katonda akyusa obulamu, kubanga ekigambo kye ge maanyi, ekigambo kye tekiddayo nga kyereere, ekigambo kya Katonda kikozi. This is morning breakfast. Amakya ga leero nzize n'ekyawandiikibwa kivudde mu kitabo kya Romans chapter 1 verse 16, ekitabo kya Pawulo omutume, ekitabo kya Abaluumi essuula esooka olunyiriri olw'ekumi lugambye bwe luti nti kubanga enjiri tenkwasa nsonyi, full stop bbiri wakati mu lunyiriri. Amazima gennyini nze ayogera naawe wakati mu morning breakfast for every day. Enjiri ya Katonda tenkwasa nsonyi. Wuliriza, kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola. Ge maanyi ga Katonda olw'okulokola. Ono Pawulo bw'abanga ayogera ng'agamba nti enjiri temukwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola eri buli akkiriza okusookera mu Yudaaya era n'eri Omuyonaani. Munansonyiwa Oluganda naye nga lwerwo. Kankwanguyize mangu enjiri tweyongereyo mu maaso. Enjiri engeri gy'etakwasamu nsonyi yeeno kye kino nti kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola eri buli akkiriza okusookera. Kansooke nkomaawo, akkiriza. Nze gw'owulira ayogera ku makya, enjiri ya Katonda tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola. Eno enjiri yeyandokola, naawe ali eyo yeyakulokola. Era naawe ku makya ga leero nkusabira omukisa, eno enjiri ekulokole. Pawulo ye yamulokola. Kyova tolina kukwatibwa nsonyi okwogera ku njiri y'obwakabaka bwa Katonda.
okwogera ku kigambo kya Katonda ng'okyogerako mu butuufu bwakyo nga bwe kiri. Kati Pawulo atugamba nti kubanga enjiri tenkwasa nsonyi, automatically terina we mukwasa nsonyi. Nange ayogera ku makya ga leero wakati mu morning breakfast yonna gy'oli gwe gyekusanga. Nze enjiri tenkwasa nsonyi, enjiri ye yansobozesa n'okwogera. Towulira nga njogera nnyo. Gwali eyawuliriza morning breakfast, nze nali sisobola kwogera, nali soogera. Era waliwo abatannaba kuntegera, batannaba kumpulira. Ne bamala bawulira eddoboozi no beewuunya bagamba naye oyo si Emma gwe tumanyi, nga yatandika ddi okwogera bw'ati. Naye olw'okuba nti enjiri ge maanyi ga Katonda olw'okulokola, yandokola nange nga bwe yalokola Dawudi, nga bwe yalokola Pawulo omutume. Munansonyiwa olw'okuyisaamu Dawudi, omanyi naye mwagala nnyo. Naye eno enjiri eyalokola Pawulo bw'oba osomyeko mu bikolwa by'abatume essula ey'omunaana ng'akyali Sawulo, ng'atigomya ekkanisa ya Kristo, lumu n'asisinkana ekigambo kya Katonda, n'asisinkana enjiri, n'asisinkana gano g'ayisa amaanyi. Gano amaanyi ne gamusisinkana, Katonda yennyini n'amusisinkana n'amaanyi ge ne galyoka gamulokola. Naawe ku makya ga leero nkusabira bw'atannaba kulokoka ofune enjiri, oyambale amaanyi okuyita mu kigambo kino olokoke. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nkugambye n'enjiri kyetankwasa nsonyi kubanga maanyi ga Katonda olw'okulokola eri buli akkiriza. Kati gwe kikakatako okukkiriza n'okkiriza ono nannyini njiri era omuli amaanyi ag'okulokola n'olyoka olokoka. Bwe twogera ku maanyi tetwogera ku maanyi gano ag'ebyokulya, gano amaanyi ag'okumala okufuuba nnyo n'ogenda mu jjiimu n'okubba omubiri n'ogukola otya n'ogukyusa n'oguteekako ebyuma n'oguwanika so that osobole okufuna amaanyi ne woyita bagambe oyo naalabika alina amaanyi. Wapi? Gano amaanyi ge twogerako ag'okulokola n'eyagatutte eggulo oba agakedde okugamba agafunye kati mwekuno okusaba kw'endimu ne bwakuyitakawo togalaba, naye ate awangula buli ekibadde kimuwangula olw'amaanyi ago ge njogerako ag'enjiri. Njogera ku maanyi ag'enjiri entuufu, amaanyi ag'enjiri eyaddala. Va ku njiri eno enkyusekyuse gye bakyusa, gye boozaamu ne banaaza ne banyumyunguzaamu ne bawummuza wali. Gwe n'ogamba ne bannaye enjiri ya leero n'omusajja gy'atubulidde ennyuma. Anti owulira enjiri agikubulidde ennyuma naye ng'eri mu fevaazizo. Naye waliwo enjiri eri eyogerwako, enjiri esalaasala ng'ekyambe eky'obwogi obubiri, n'ekuyitamu okuva mu nnyama paka ku ggumba, n'eyita mu ggumba paka mu kasomyo. Yeyo enjiri etereeza omwana w'omuntu. Eyo enjiri Pawulo gye yabuuliranga nga temukwasa nsonyi. Naawe ali eyawuliriza morning breakfast, nkusabira okutoola amaanyi gano aga Katonda agalokola, olokoke, olokokere ddala okuviira ddala mu kibi eky'Adamu, okuviira ddala ku kibi eky'olubereberye eky'Adamu n'obubi kati bw'obadde weekozesa. Teriiyo kabi katono ng'abale babalimba eyo bababuulira enjiri. Nze nayombyeko naye katono namunyiizizaako bunyiiza. Ekyo kibi togenda mu bwakabaka bwa Katonda obutagwawo. Enjiri bwete bweri. Enjiri yeeyo nsobola okubuulira ne bukya naye nga lwaki tenkwasa nsonyi nange yeeyandokola. Gaali maanyi, amaanyi ag'enjiri geegandokola era geeganjogeza buli ku makya. Gwampuliriza ku makya ekigambo kino gye kikusanga. Tulowooza nti waliwo amaanyi amalala. Sirina mmere gye ndya yanjawulo ku bantu bala. Amaanyi ga Katonda agandokola era gakyakolera mu nze okwogera nga naawe ku buli ku makya. Nkugambe naawe oyambale amaanyi gano. Ate bw'omala ogafuna enjiri ya Kristo eremenga okukwasanga ensonyi.
This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, Katonda affe tukwebaza olw'amakya amalungi, weebala olw'ekigambo kyo Mukama oyogedde naffe okuyita mu kitabo kino ekya Pawulo omutume ng'agamba nti enjiri temukwasa nsonyi. Kwe kusaba kwange Mukama eri buli mukyala buli mwami eyakkiriza erinnya lyo Mukama n'oyo atannaba kulikkiriza ku makya ga leero ekisa kimusisinkane kimutomere yonna gy'ali ayambale amaanyi. Enjiri nga bw'atandika ogyogerako temukwasa nsonyi, enjiri nga bw'agyogera kubanga enjiri gemaanyi go Mukama, gemaanyi go agalokola. Katonda ow'ekisa nsaba ekisa kitomere buli mukyala na buli mwami awulira ekigambo kino ayambale amaanyi. Oyo abadde tannalokoka addemu alokoke, oyo abadde yalokoka naye nga yagwa tasobola na kwogera ku njiri, tasobola kwogera ku kigambo kyo ng'awulira ensonyi okwogera kugamba abantu nti yalokoka. Njogera n'abakyala n'abaami nga tebaagala kuvaayo kugamba nti balokole weewaawo nga baalokoka naye ng'ekigambo kino n'amaanyi agakirimu tekinnaba kubayingira. Kibasisinkane Mukama, kibalokole, bambale amaanyi ag'obwakatonda ag'obulokozi. Obalwanirire Mukama, obabeererewo Katonda ow'ekisa, obafuule bannaggwano we bayimirira mu bibiina ebinene, we bayimirira mu kifo ekimu nga bagamba nti nabo enjiri tebakwasa nsonyi nga Pawulo yakikola. Nange kwe kusaba kwange Mukama ompe ekisa wakati nga mpeereza wakati mu morning breakfast nga mpeereza ku bugazi bw'ensi eno Mukama, ekigambo kyo enjiri yereme kunkwasanga nsonyi. Nyimirire mu bantu mbagambe nti amazima gennyini Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Amukkiriza ng'oyo awonye takyafudde. Kkiriza Yesu okubeera omulokozi wo gw'awuliriza morning breakfast ku makya ga leero, kubanga oyo yalina amaanyi, amaanyi agatali ga mmere, amaanyi ag'obulamu, amaanyi ag'okuwona, amaanyi ag'okuwangula okufa n'amagombe. Mu linnya lya Yesu, amiina. Gamba nti amiina. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga, gamba nti ayi Yesu zikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gaddemu omulundi ogwokubiri, gaddemu omulundi ogwokusatu. Mugambe nti ayi Yesu amanya gange gano gajje mu bitabo ebyokufa amangu, ebitabo ebyokusiraana, ebitabo eby'endwadde, okawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo bino olokose. Nkusabira Katonda akuwa amaanyi gano ag'okulokola, naawe owulire ekigambo kya Katonda nga tekikwasa nsonyi, mu linnya lya Yesu, amiina. Mukama abampeera omukisa banjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.